teyali ya mukati namuletera gula kizimbe nza mumanyi era nza kitundu akaza kyembere Wali mwaga. namuletera gula kizimbe ekizimbe ng'akitunda David namumanyi ekizinga nza kitunda ono ye muguzi okusinziira otwateeka twogera oba tutesiza n'omusajja nange ate tuwamu omusajja okubanza soga naye simwagalira ddala ngera ku kibaawo ku tayimu eyo era wakola ekituufu era ngamba nti kino kyakituufu oli agende nti kizze kino kyabadde kiri nawulidde Devicom lekera ogobera nambe mutamanyi gyalaga wenako omulango nga bamulengezezza kusimanyi kofi nebagamba nze kasooka mbaosibamu nali open nembagane leero ndi ku side ye ayina ebintu byakoze biraga nti superstar wa Uganda tayo yalabikidde mawulire nga bebekulu yafuuse bade bagana mutuma muyimbi bagenze ku kisaawe ne bagamba kenzo owaye gobeera kya butonde nga olaba kopa nembadde njaga omuzindalo guno tegunagenda wala ensonga zange nosoke ziggwe lwaki side yange agambye ye side yange tagiberangako kati njambulire ensobi zange gwe tubatandika naye asookako omuddemu bulungi kwata omuzindalo kubanga omuntu oba tomutegeera nogaga omusajja ono amazima gali nti lwaki ali bwatyo kati sebo nsaba ontereze osanga wanesanga nga nterezezza kakati nze ndafunira obuzibu werani kogenda ku bino ebya copyright olunaku lumu mwagenda mu State House ono mwagenda mu Parliament mwagenda sekita zaliza mirundi 3 mwavayo nga sekita za mwezo mbiti zikwala mu ya posting ebintu kati bikukwatana waliwo yagamba abayimbi begase oli n'agamba bategenze kula federation kakati no wakola tune ebibya nasira kwa okala nawe ngoyingidde mbya federation nga nebuuza mwasoka ne mufuna obutakanya na muyimbi mbwa baisama amaso Sophie na oza okosobola oli batakusanyukira nabo tumenze ku federation mweze nali sigenda ngayo ira kasoke na ngende nga ndaba Kenzo federation jali mu kusaba ndabanga ayirwa na ko muntu atya omu nenda banga abayimbi abandi baddenga bafounder obandi baddenga abayiwa amagezi toli nabo nga mukuru simakula simulaba mukuru Moses Matovu simulaba mwami Jeffrey Utayas kala abayimbi ola banti boyinzo gamba nti abenkize nnyo sika abiba afuna wisigenda wala tumuli bankizo naye waliwo oyinzo gamba nti ono singo ola bagundi kati nti yazze ekyo kiba webuuza lwaki bata temu kibiina awotani kufuna obutakanya bwange naawe nendaba kansoke tereze ekyo point tuterezemu kwe mu kwatendala ekisookera ddala ekyantandisa oba ekyatutandisawo federation kikubuulire ekyatutandisawo federation kyekino one njagala okkirize nti ensi ekyuka twali tetuyina express way era abantu abaaliwo abamu balinawo amayumba waliwo olutalo lw'amaanyi nnyo abantu okubajja ewantu awo naye okuva lwe bateekawo ekkubo eryo ate abafunyeemu okuba nti wabanguyira wabakonekitingawa ate nabo bangi nnyo okitegeera eyo y'ensi music mu Uganda tufunire ewantu wamu ku stage awo nga tuyimba wokka tewaliwo pulaani yonna ya muyimbi kusooka kujja mu music oyo kasente atanayimba so nga omuyimbi bw'amala okuba hiiti awo mukama aba mutadde obulamu bwe naye yeyagaleko nga bwe kiri mu nsi endala zonna ezaakulaakulana naddala America ne Bungereza kitegeeza nti baazimba system ng'omuyimbi bw'ayimba oluyimba ne baluteekamu ssente ne balupromotinga ne lutunda lutandika okuba nga omusajja ono okujja oba omukyalo duyimba ku stage engoye ennungi buli kimu kiteredde stage ennungi badansa music nga mbutuufu olaba star
Ffe wano omuntu atandika okulinya ku stage okwo nga nenga totalina. Ekyo nga kye twagala okuggyawo. Kuba tekisobola kubeerawo myaka na myaka ng'ate ffe weetuli. Bannaffe abatusookawo baba tebasobola kukola bintu bino. Ffe tuzze ezaayidya ne twagala tuzikoleko. Lwaki? Zibadde zitumenya nga ziyinza n'omenyeramu abaana ffe owuwo oba ow'omulala. Kye kyatuteesawo federation. Federation ejja etya? Waliwo association UMA. Naye mu kubeerawo kwayo twafuna challenge nti abantu bangi baagaana ogijjumbira era nga ge mazima. Onfuna bulungi? Papa Misa Kisemakulu oyo n'alwana abantu bajje mu UMA mujje bane tubeko kye tukola mujje tubeko tekikola. Abantu buli omu ali ku ki? Ali ku bubwe. Naye twakizuula ng'engeri yokka gye tusobola okuzimba music industry tutuule tubeko bye tutereeza nga tulina okubaako meeting gye tutuulamu ng'abayimbi tulwanyisiganye ebirowoozo. Ng'ekintu kyokka tekisobola okukola kwe kusooka ne tutereeza association ezo buli muntu abeere aligned. Ate eggwanga lyonna nga tetukozeeko kye Kampala wokka oba kya Buganda yokka wabula eggwanga lyonna twali tulina okuddamu tukole structures empya. Kitegeeza ekyo okuddamu okubaako bye tukola ebirala. Waliwo abantu abatakkiriza nti bibeewo lwa nsonga bo already balina we bali. Ze ziri ennyumba ze nkugambye ezaali ku express ayiwaawo ze baamenyawo okusobola osemba okuteekawo kubeere gwe nawe eriwo enyumirizaamu. Olwaleero senga bakeera ku makya nti balijjewo mubeekalakasa wandibaamu. Osobola kubanga olwaleero beriyamba ekitegeera ne bw'obanga okimanyi nti lirina beriyamba osobola okukikkiriza nti liyamba. Olwaleero bwe twakola structures ezo meeting ze twatuulamu mwalina okubaamu obutakkaanya n'okukkaanya okusobola okubaako we tutuuka kuba buli muntu ensi agiraba bubwe. Byonna bye walaba eyo bye byaleetera bakulu baffe abo ggwe booyogeddeko abamu okuddako ebbali balinde balabe kiragawa. Nga basajja bakulu tebaagala kwesika mataayi na bavubuka. Okitegeera? Kyova olaba ng'abamu basigalako ebbali balabe ebintu bino biragawa. Abantu abo nno nkukakasa ndi nabo. Era twogerezeganya. Era bampabula mu by'entambula nabyo. Era ne video bazikozeeko Misa Kijaali ng'agamba nti omulimu ogwo mulungi naye katulabe gye kikola ki? Kubanga olwaleero mu bulungi. Nindako nkyanyonyola mukulu ono. Nkyanyonyola mukulu. Nkyanyonyola mujja kumbuuza buli omwana otinge down. Mu bulungi obukirimu bwe buno okuva lwe twatuula. Tulina structures. Okuva eggwanga we litandikira mpaka we likoma. Ng'abayimbi bonna balina association nnimi zaabwe. Twakola federation ne tulobingayo akasente ke baateeka mu ssako. Abayimbi okusobola okuggyawo kawashi nga waliwo obuzibu obubeddewo. Era olwaleero bizibu bingi nnyo bye tukwatirayo bwe mutawalaba wano mu makamera. Luli ebyali bisobola okuvaayo ne bidda kungulu. Lwa nsonga twatuula ne tukola meeting etaali mbi. Nze siramu nti nagwe nasika naye muguwa era abantu bonna mbaagala ono board abaliwo n'abataliiwo sina muntu yenna gwe nnyinza kusibira luggi. Wabula abantu bwe balaba ekintu nga kirina we kiva wali nga tebannakitegeera abamu basooka kudduka nga bagaana ekyo kikimala kutuuka ne bategeera nti kibadde kino bane tusigalewo. So tuli mu kuzimba teriyo nnyumba eggwera mu wiiki ate teri nnyumba bantu kye bategeera kyeri nga temaze kuggwa. So saanyiigire nti olw'okuba twakeera ku makya ne tutandika okuteesa engeri gye tuyinza okufunamu copyrightiro, engeri gye tuyinza okwetereeza bannaffe abaafunamu challenge, engeri gye tuyinza obbayambamu, engeri ki meeting basically okukola nga ka jam session ne mwerabako at least once a week or 2 times once a month nga enteesa ezo tezaali mbi. Just oyinza kumpabula nti wano wakikolamu bubi. Okitegeera naye nga kyo tukkirize tuganye idea ya federation teyali mbi okujjako ngamba nti we rather leave it than making it doing it. Ogende wa mwami namba emu. Omuyimbi nga Kenzo kubanga essaawa yaliwo bala abayimbi wano mu Uganda. Kenzo afune. So tukkiriziganya. So nga tunagenda maaso. Federation okkiriza ebeewo oba terina kubaawo. Nze federation njagala ebeewo kubanga mu nsi eno federation eteekeddwa okubaawo. Nti omuyimbi nga Kenzo woba abayimbi wano mu Uganda ateekeddwa okubeeramu. Ebbanga ly'omaze ggwe nga oyimba ebweru w'eggwanga mu museeze enjawulo. Gavumenti zeeyo zikwatanizibwa abayimbi ssente oba gavumenti eterawo abayimbi enkola mu bajja ssente. For example, nga wogambye nti mwalobingayo akasente.
mpulira lwo n'akalasumanya akajja ez'okwewola omuyimbi nga Kenzo gwe gavumenti okubanga ekuwa ssente sobola okunyonyola kitugattako sobola okunyonyola gavumenti ya Uganda yava mu ntalo obukulembeze buno obuliko bwava mu ntalo basooka ne bakola ku bya security bateekamu ssente ne bakola ku by'obulimi bateekamu ssente ne bakola ku bintu bingi nga bateekamu ssente mpaka ku technology nga bateekamu ssente kati bali mu kuzimba entertainment and sports as we speak bali mu kuzimba bisaawe bali mu kuteekamu ssente bali mu kuzimba entertainment bali mu kuteekamu ssente ne zaale na zijja zino ssente z'owulira ze bali mu kuteekamu zijja kuddira mu misolo tebali mu kugaba bugabi bali mu preparing abantu baddeyo mu studio ba producinge music ono agenda okuteekebwako copyright management system akole ssente era kuveeko emisolo egigenda ozimba eggwanga nze ndowooza nti gavumenti nga ziri tebali mu kugaba bugabi babagabira bugabizi kati kankubuulire my brother olwaleero twateekawo sako eriyo abayimbi betwasanga tebalina yadde 10 ng'olwaleero ku saving alinako emiliyoni 20 bw'obeera ne miliyoni 20 etteeka likugamba osobola okufunamu emiliyoni 6 ekyo kibi ssente ez'okwewola nze nandowooza nti omuyimbi yandibadde akwata alubamu ye n'agitwala mu gavumenti mu banka yonna ng'asinga alubamu ye nga property mweyimirira mu nnyini awo wennyini we tulaga musuuza njatukiza ekintu kiri kimu oyinza okuba gwe ng'omuntu okoze ali bakibuli nga woogambye naye abayimbi bapromota bamanager tukize ekintu eki twafuuka babbeega my dear let tell you bwe babanga bagenda okutema ewantu ekkubo oba okuzimbawo enju basooka kusimawo tosobola kukolawo kintu kyonna nga tosimyewo mpaka lwotereeza gavumenti nkugambye yatandika n'ebintu ebirala kati etandise okujja edi mu kukwata ku sports and entertainment ewataali bisaawe bali mu bizimbawo ewataali alyena bali mu kuzizimbawo ewataali federation zitondeddwawo kitegeeza ekyokugamba abantu bano nti beetereze gavumenti bw'ekola research n'ekizuula nti abantu bwe bali bajja ssente kwali ku stage kwokka ate abalala bakaddiye bali mu myaka 4 abalala bavubuka production za bay they had to empower them ekyo ekintu si kibi and it's not begging it's empowering kakati mu kintu ekiyitibwa copyright nze mbadde nsaba mukulu musuuzo tunyonyole bulungi abayimbi beetaaga ssente za sako oba beetaaga copyright buli munnakitono okufuna mu kiyiiye ekyo kubanga engeri gye nakakwata omuziralo ngenda kunyonyola ebintu ebisinga obungi then nkuwoli okobiddemu nze nali ngenzeeko mu maaso ga Genosale ngera twagala copyright twakola documentary Uganda namba n'atuwa aba Nigeria ne tukwatagana n'Abafalansa n'Abaswitzerland nga tuli mu Tumuda nze nali chairman ne waliwo n'abalala abali munoyo mu yali kubagoberezibwa abatumuda yali omukulu yali direct oyo golaba okiwulira twamala ku project ene emyaka gyakwata mwena naye natunula omusajja oyo mu maaso Genosale mu nda yange nenzikiriza era nakigamba abo nti abasajja bano tebaagala copyright tebaagala bayimbi bagaggawale nga tebakutte kazindaalo we nakulaba ngoze na assurance ya federation ngoga nti ate wano kijja kola nnyo kuba entalo zaali eggulu eyo nga tunagana mu covid bwogamba nti kijja kola nnyo naye nsirikirya nenkitunuulira nengamba kinaakola kitya naye nagenda okulaba nga bagamba nti bataddeyo ssente ze bagamba nti zajja mu federation obumbi bwe saamanya naye bwenteebereza naye abayimbi be nalabako nga baga nti nze bampaddeko nange bampaddeko nga balinga abatutte bu hideouts abagenze baga nti tugenze kunywamu kachaayi nga ate ssente abaziba wadde ziyise mu mitendera bazitadde na mu federation ate nga zize mu sako kitegeeza nga waliwo ino okuba accountability ekolebwa naye ng'ekolebwa gavumenti ene we bajagalidde bo nga ssente zino ndabanga akatego akaleese mu federation okwatyako bannabitone nti Kenza abadde akuba ekisaawe kya Kololo n'akijjuza naliwo ne neetegereza bulungi nali munda
nti Kenzo abadde ku kisabe kya corona akijuza kati bw'omujjako abagobereza abo kubanga bakasitoma abo gwe baba abantu kati buli time gye malanga nze sikulaba nga okubye ekisawe n'okijuza kubanga salina kubuusabuusa woyingiridde federation gwe muyimbi abadde asinga okufuluma wano e Uganda okugenda mu nsi z'Ebulaaya si kyokka wabula ne music wo nga y'omu kuzivuganyizibwa no waba Nigeria era nga obuuza abantu abali ebweru eyo nabakubuuza muyimbi kigoma yogenda okulya waga Uganda Kenzo nga music wakola ki atambula nze nalabamu obuzibu ng'omuntu okusinzira ku project gye nali nkozeeko nengamba kati abasajja bano olumu government eyinza okuba teyagala bayimbi olw'ebintu olumu bibali muyimbako oba n'ekifaananyi kye babalabiramu nti abayimbi bano wasukirira abangono obajja tuvuganya ngono kakati ne banogera eddagala obudde nga bukyali bafune awantu we babafundiza nze mu ndowooza yange ekintu ekyo ogenda kikola otya okusukka ffe tukirabira oba nabo we bakirowooleza okusobola okugyamu ekirungi abantu bafunemu mu kitone kyabwe nga tebakutte mu zindaalo naye nga music wo atambula ng'atambula okola okusinga we banaatukuumira mu mbeera y'okukwata omuzindaalo nga woba tokutte muzindaalo ne bakujja ku stage toyingiza kitegeeza oba toyingiza oba ofuuse beega gye bali olw'ensonga nti balina we bakontrolingira okitegeera kati we bajjako omuyimbi ow'amaanyi nga Kenzo kubanga obadde mu nomination zonna ez'amaanyi mu nsi yonna kati we bajjako omuyimbi w'amaanyi nga Kenzo ne bamukola ekyo ne sibanga sikyakulaba nnyo ku kipande nga we nakulabanga obanga sikyawulya nnyo kati ali gindi kati ali gindi kati ali gindi kisiige kikyoyagala otusiigira oba kyoyinza okusiiga omwana omuto kyanaafunamu kyagamba nti nze nja kufunamu okusinga ku Kenzo kuba fine gwoyinza okuba ojja kufuna mu ngeri ey'omutemwa gwe bayinza okuwa w'okulembera naye omwana omutaana ajjaawo oba artist omupya anaakikola atya okusobola okulaba ng'ayitawo nga simusiigida kifaananyi kiri oba kyendowooza nze kye baagala okusiiga wabula nga omusigide ekifaananyi ekituufu nti ddala kituufu kino kyenkola ajja funa mu biyiye bye neyanza nnyo neyanzenge kakati ankunnyonnyola ekintu kimu nze ng'omuyimbi nagenda ku international stage bwe natuukayo natuuka ekiseera nga neetaaga okupushinga music omupya nekyetaagisa okubanga kati ndi mu kuvuganya ku platform za America ez'Ebungereza ez'emu West Africa ez'emu South America ezaawa ng'ekyo togenda kikozesa malusu okujjako okuteeka mu ssente kubanga nabo bakulaba okola luli bakuwulidde Panama luli e Puerto Rico luli e Colombia bakulabye Uganda bakuwulidde ne Senegal nga togenda bagamba nti just help nabo baagala ssente kuba ezo platform nabo baziteeka mu ssente kitegeeza ki natuuka ekiseera ne ntandika okufuna financial problems in terms of capital investment nga ssente ze neetaaga nnyingi ne ntandika okugamba how can I depend nti ndi muna Uganda wano naye Uganda si independing okukola ebintu byange natandika okumanya obuzibu buliwa zini bya copyright tunali sibiriiko nga nobimanya sibimanyi awo ntandika okugambira nti tukoze tutya okufuna ssente zaffe mu ggwanga eryaffe zisobola okuba nga kituyamba okuteeka mulimo gwaffe okusobola okumarketinga ku international market nali nnyina okudda wano tandika okusala empenda era nayita meeting ne bannange ne tutandika okuteesa ne tutandika okuyiiza awe tutandika okuyiiza ebintu bino byonna byolaba si musango gwaffe oyo gwe tuli mu kunegotiatinga naye abeeko kyatuwa okubanga alina endowooza esenga abaagirina gye ndowooza nti alabe katagirina okusinziira ku sayinizi ze ndi mu kulaba lwaki bwe natuula ne president ne bannange mu State House yatukolera ebintu bino wammanga yatugamba mwagala copyright nti ye n'ebyo mundaze nga sirabyemu bwannannyini ku nnyimba zammwe zino njagala olimba oba onaalufunamu ssente
yatugereza nako nti naganze nyine ente yange naye bweba mu kikomera muno oli najja n'agibbamu mmanyi bwe mukwata kuba bayagimuje mu kikomera era lwona amateeka agamukwata mwe music wamwe omuntu wamukubbako oba oli n'amukozesa mu bukyamu omuvunaana otya muddeyo munkolera akawaayiraako mujje n'atukwasa science team ya State House ne tuginoonya ne bakola copyright law management system. Copyright law management system bagikoze nga bw'omala okuyimba oluyimba lwo ogamba nti ono nambeemu ne Duncan buli omu onajja kutwala 2 kuba yakoze kino ono 3 kuba yakoze kino ono 4 kuba yakoze kino nange 3 kuba nakoze kino no submitting. Oluyimba olwo buli lugenda okuzanya gavumenti egenda ku investinga mu sente ezigenda okugula obuuma obuwuliriza nga bw'olaba obwa Shazam and all that. Ng'oluyimba lw'omuntu bwe lukuba batandika okumanya lukubye emirundi emeka. Copyright law management system eno tracker zino zigenda kuba zicoordinatinga nayo okuwuliriza egenda solooza etya sente bagenda kwatagana ne revenue bagenda kolagana ne local government ne KCC bagenda kukolagana ne UCC ne UPRS. Omuntu bw'abanga ebbaala abadde agisasula emitwalo 2 okuoperatinga bagenda kwongerako 5 tajja nagifiiringa nga bw'olaba bakwata simanyi musolo kyo gwali ku motoka ne baguteeka ku mata natugusasula ne tetumanyi so bwe batubagenda okukola katono nnyo ne bwe gibaleegi sente ezo local government neziteeka mu pool eno negenda wali mu UPRS ne balaba tracking ne batandika osasula abantu nga tebannalinnya ku stage eyo kyawedde era president yagironchinga copyright law management system tanagironchinga ne yaji blessing etandika okugenda mu technology and all that. Era ba stakeholders bano batandise bakuŋŋaanya ku order ye bonna bakolere wamu kusobola okusolvinga problem yaki yabayimbi okubanga tebafuna sente before state. Ekyo ndi sure kubanze mukulembeze nkimanyi weekiri kiri mu State House kitambula era obudde bonna bajja kukinga. Nzija ekyo kyo kiri mu pipeline bwe kiba waliwo obuzibu bwonna obuyinza okibeeramu ogwo si musango gwange ogwange gwali gwakutuula na bannange tulwana okulaba ng'ekizibu ekyo kikola kivaawo. Ekyokubiri ne tutandika okuteesa ku copyright law twali tufuna 1.8% ku callback tune muteke pya mulimu 60%. Okitegeera new amendment n'ebirala bisobola kunnyonnyola kuba program teswali giwanvu yanga kulya what is there sobola sharingako ku amendments empya ezirimu era nga zitufevalinga nnyo. First hearing yawuliddwa parliament nfuna bulungi okugoma nganzo omuntu abadde anyigirizibwa okuvaayo neteesa nga ate akaseere kano gwe kwogamba ke bawadde omuntu mu ssako tebakamuwadde olw'ensonga mbu oba byakugula oba byakola kino it is empowerment kuba tulina abantu abaali bayimba edda nga yali muvubuka ng'olwaleero mukadde nga yeetaaga okusitukamu. Tulina abavubuka abatandika obutandisa okuyimba nga tebalina ssente za kulikodinga kubanga tetulinawo record labels zirimu ssente nnyingi because tezinnajja. But after copyright law management system I assure you abagagga bagenda yingira mulimo guno they are going to invest money now atudde wanazaana list oba what oba media obeeka akasente kofuna push because it's open business. Ebyo ebintu bisobola okusenga enteseganya zetulimu zinateekebwa mu nkola obutateekebwa mu nkola okudireyinga okulimbibwa si musango gwange oba okitegeera. Ekyokubiri ne ttiimu ye baayisa ekiragiro okuba nti bagenda kuzimba mix and mastering studios mu buli region abantu bakole no this time nze luli saaliwo kati nabaddewo ne bakisuubiza era ne budget yeyo eri mu kutambula bwe binaaba biganye era njja kujambagabe banne baatulimba okitegeera but for now ekiri mu pipeline okitegeera so bino byonna nga bigenda mu maaso zanyibwa eyo najja abazanyi ebyo nebize bibaawo bitunyize mu ngeri emu oba endala but
there is a solution of us sitting in a meeting netwekolamu omulimu nga yaffe netutandika n'okulabako. For example, Kasako okutuwa ekifo wetusobola okutuula tukolera meeting, okutuwa olukusa netukuba endongo yaffe mu jam session mpaka wetukoyera bonna bakatolubwama n'abalala oba kuba emiggo ku ma street okwo nga beekalakaasa olwa copyright fe tulinako wetutuuse. Oyogedde ebintu bisatu, oyogedde ekya copyright management system. Nendabira ddala nga olinga nnyonnyola split sheet. Ate ng'already abayimbi mwe mwennyini mwakuba dda split sheet nga temugikozesa. Kati gavumenti ekomyewo nga ekigambo ekirese mu lulimi lulala. Copyright law gundi ate nga split sheet kuba buli omu alina okubeerako abaakoze eki abaakoze egundi. Dina kutezo kati ekyokubiri. Nete mugikozesa. Gikozesa lwa nsonga. Ate era bagwaleero bakaaba nti no, anti kati labayo bino bye twogerako platforms eziriwo zikyali international, tukozesa zi Spotify, zi DistroKid, tukozesa ba BMI, tukozesa iTunes and all that. Kino kye tuli mu kwogerako kyaffe kyawano kuba president yatugamba nze temunyumiza bintu by'abantu balala, tuzimbe ekyaffe okusinzira ku nkole yaffe, era n'atugamba nti okoze otya okulaba ng'omuntu ow'oyo asoose okuwagira. Okitegeera kyekino ekiri mu kuzimbibwa. But again still streams ezisasula ezisinga okusasula si zaawa kuba kubiri ebyeyaluli tulina kyetuzina okuwanga ekwatagana ne kati kankubulire my friend. Tuli mu kukola ekyaffe basing on us, basing on a Ugandan map and a Ugandan system. It is our system, us, si kyebweru si kino ebiriwo kino kipya. Ekyokubiri oyogedde ku kya gundi okuba nti nno babagambye nti bagenda kuba bagira nga system ng'esobola okukwata abamabaala biki byonna na music wamu. Wetugenda mu kubakwata nakati basasula ne badde basasula definitely badde basasula abantu nga sente oluusi bazirya. Kyengamba tino badde basasula ate already kibabagamba nti bagenda okukola. Kino kikyuse. This time around bakugambye luli badde basindika omuntu n'agenda n'abanja wa UPRS n'agenda ku bbaala owulira n'agamba twagala musasule obadde okiwulira. Badde kiwulira this time around agencies za government zeegasse nti bw'oba obadde ojja n'osaba ka license boogeddeko emitwalo emeka 5 kitegeeza ekyo kyakwetagisa kujja konkona lujja ajja okusaba license ya government na kino yakichekinga otegedde difference ogitegedde ne kati then omuntu abadde ajja mu field ng'avuga emmotoka n'aparkinga awo this time agenda collectinga kuva wali takya collectinga kuva eri agenda collectinga kuva wano nze nabamu nga government eriyo bawudusi njagala onziremu ekibuuzo kino mu bulambulukufu bwakyo. Bwe bateeka ssente mu sako ziyitya minisitule ya genda n'ebirala okutuuka we zituuke wammwe. Zifuluma nga ziri ku budget mu parliament nga za sako era zakwewola. Ekibuuzo kye nabuuzizza nti n'ozikwata nga zituuse mu sako ne mutuula nga aba federation ne mugaa kamiliyoni twalako miliyoni 5 gundi twalako 2 gundi twalako 3 okusinzi dinda kwogera ku kinyonyola okusinzira ku bayimbi be nabako nti nze bampaddeyo nange bampaddeyo nga empaje baziwaamu balaganga abataazi sasule. Mbadde nsaba otunyonyole musuuza kyengenda okunyonyola ngenda kuddiza akazindalo mbadde nsaba otunyonyole enkola eno ey'okuleeta kubanga gavumenti eteekawo auditor general agenda okubalira ba auditors bagenda kubala ebintu bino mu maaso nti twatekawo ssente bwe zitaate nga tuzitadde mu sako mwazikozesa mutya. Njagala otunyonyole oba oyinza okuwa abayimbi bano ssente kuba abayimbi simanyisa so batadde mu katego kakubasibira wantu nga ssente zibawadde nga abatwalayo okulyayo naye nga tebajja baga nti zaakula ziri bwe ziti. Nze uli ebigambo byange bino sako eri mateeka operating nga sako zendala. Government teyakasooka kuwa sako y'abayimbi ssente eyinza n'okuba yekyasinza okufuna ssente entono ez'abalimi ez'abalunzi ez'abamakanika zezikyasinza okufuna ssente nnyingi. Olwaleero balina n'enkola ya PDM gye bakwata nti buli muntu afune miliyoni
ne bakwata region emu ne bagiweereza obombi simanyi baba bulidde but ndi mugezaako okulaga nti ku union government zeteekamu ssente ey'abayimbi erabika efunanga ka 4%. Okitegera ate kwe mulundi ogwasooka. So naye ate njagala okutegeeza nti eri mu mateeka. Bwe batuwa biliyoni 5 tuli abayimbi ffenna tukikirize kati tukwata ne mu 2 oba 3 tusukkamu. Naye ku miliyoni 5 ezo ssente bw'oba omanyi mathematics zimala abantu 1,000 bokka. Biliyoni 5 nga buli muntu tumuwa miliyoni 5 babeera abantu 1,000 ne makindi ziyinza obutasukkawo senga tuba tusaze kukola tutyo. So bine ezo ssente ze batuwa si nnyingi nnyo nga bwe kyogerwa abantu bakiwulira. Ekyokubiri ziri mu mateeka. Teri muntu yenna yakwata ssente mbu bamwokyezaayo. Basayininga ne bateekako omukono era bakimanyi tebatwala looni. Era nkukakasa okuwa amawulire amalungi ti almost kati 50% basevinga era basasula. Era waliwo ne abo waliwo omanyi njagala tuve ku bigambo ebyabagamba. Ekyokubiri njagala tuve ku bantu abatalina mpisa. Abantu abatalina mpisa buli wantu we bali. Tukkirize mu bayimbi mulimu abatalina mpisa nga bo banyani lule. Naye ate mulimu abali lule abakkirizibwa okufugibwa era nga batambula n'amateeka nga kati basevinga. Njagala okubawa omukisa nga ttiimu eno ey'omukati mujje babayiseemu mu bitabo ebyo mubirabeko mutandike obutawulira from bagambye bayogedde wabula nga weerabiddeko n'amaaso go. Eyo offer ngitaddewo era njagala mujje njabategekera n'ak'okulya n'ak'okunywa babayiseemu. Mr. President. Yes. Kyenja okubuuza Mr. President. Oyina obudde wano enyina obuyina kubanga omulama okututeeka esawa ya leero kijja kuba kya nnaku nnyo nga tugatanga okukusomesa kati watandika nsomesa era mbadde njagala nkusabe nga wogambye kiri kubanga bufuna kati byetwogera tuli mu business ya music tugiruddemu ffenna. Tokimanyi okuyiga tekuggwayo bw'onsomesa ofiirwa abali wano tuli bapayoniya. Twagenda eggulu Mr. Bambi adagamba ne tutuula mu maaso ga Jeno ne tumusomesa music omuyimbi ge gy'ateekeddwa okufunamu kiki mbadde gamba gyatuggiko mu ofiisi yo tukulage empapula zetwali tuwandiiki zetwalaga omukulu n'omuyimbi ge gyayinza okufunamu. Era ekimu ku kyasinga okutwewuunyisa kwe kutulaga nti omukulu bombiriri bano tebaagalangako muyimbi wano mu Uganda. Era byoli gwenga gwe kyoli mukola essaawa ya leero oyagala kukola ekintu ekituufu ekikwatagana ku bayimbi because nti otambuddeko. Naye wale wange yonna weeri gwe ebbanga lyomaze ng'ofeesinga abantu bano ababiri olaba ng'oli ku peegi emu nabo oba kuwuddiisa buwuddiisa. Ekyo sijja kulimba nti nsobola okugamba nti nno yeso banno wabula nsobola okubulira ku byendabako okuva lwe anti kati nze naawe kennyini sobola kugamba nti Darius nkumanyi nnyo oshegedde kubanga gy'oyitira ekiro simanyaayo. Naye kinjagala okubulira kye kino okuva lwe twatandika gavumenti yennyini yatukkiriza tufune we tutuula tukole meeting mu ebyamateeka mubimanyi n'abagavumenti muzimanyi okuwa obukuyo olukusa nti mukole meeting ne bakukkiriza nti ebeewo ekyo nakyo kirabo okitegeera ekyo twakikubira engalo. Ekyokubiri etteeka bwe twatandika okuligobako baaliteekamu amaanyi ne ligenda mu kabineti ne ligenda bonna ne liyita kati lyayingidde ne parliament first hearing yakoze eki tusigaza second and third awo wonna ndabako ebibala. Ekyokubiri baatuwaayo ka support ka sako kisegedde. Ekyokusatu president yatukyaza mu state house abantu almost 100 n'atugamba muddeyo tuyiye twamutwalira ebiwandiiko nga birimu DSPs simanyi distributors streamers ebyo nga byebula n'atuganze njagala ekintu nga kyaffe kyawano nga kikwatagana na Munnayuganda. Era n'atugamba mugende mukwatagane ne science team
ne tukwatagana ne ya State House n'ekimala era n'atera kipresentingira abayimbi era tunatera n'otandika okukola ki national tours okubanga tubabuulira how it's going to work sensitization zinaatera okitegeera awo wonna tukola ki n'atusuubiza regional studios onfuna bulungi kati ebyo byonna binabalagaana bugaanyi ne nga bannange kyaka basajja baali balimba naye as we speak yes era waliwo ekiri mu kutambula kyendabako nange okitegeera yes ndala bingi nga bwe mbibanyonnyodde naye njagala mutegeere nti abakola constitution ya Uganda kati wayinza okuba nga waliwo ki omu naye constitution etambula wadde waliwo ebikola ki ebikyukakyuka Tikenzo bw'abanga akunnyonnyodde kyabadde kyeyatandika wano waliwo ekizibu tulowooza nti kigenda kukoma ku Museveni era tutunuulira mwani Museveni Kenzo ekintu kyeyatandika tekiri ku Ken naye abantu baadiringa nakyo baadiringa nabo abantu kye balabanga ki ng'ekizibu nti banaakimuwa naye bakisaba kubanga buli lwotulira omuntu omanyi kwabawo ebintu byolaba noleeta ekyokulabirako kankulage Obwakabaka bwa Buganda twalinawo Katikkiro Mulwanyamuli yamala emyaka nga 15 ng'asaba ebya Buganda tebabizza naye ku Charles Peter Mayiga n'abisaba n'akola ki ne bajja nga beetise era n'abizza so kati bwe tuba tuliwo okubanga kati gino emikutu gye tuyamba abantu okubaako kye bategeera n'okuyiga tegedde kyosobola okubanga wagende wassale n'otebolinga ekintu n'atakitulamu naye ate kitegeeza nti n'abalala bagwemu amaanyi okukola ki okutebolinga ti ensonga lwaki oyinza osanga omuntu nga yeesimbyewo wali emirundi 6 kankuze ku byobufuzi naye ate omulala tekimugaana kujja era yajja ne yeesimbawo era n'awangula so nze ndowooza Kenzo ekintu kyeyatandika kirungi nnyo kati nga muganda we nnamba emu ye yalumirirwa bisaawe Kenzo abadde akuba ebisaawe bye anti nange era kyenjogerako Kenzo abadde akuba ebiki ebisaawe bye katakyakola ki takyabikuba naye ate nga n'ennamba emu ayinza okuba nga yali tayogera ekyo naye olwono Kenzo gwatambula naye gwasaba ebintu nze nsubira abantu gwe balimu ki doubt naye nga Kenzo kyatambuza tusobola obutakifuna ku mulembe guno ne tusobola kifuna ku mulembe oguliddako tulina okulowooza nti ekyo ekikyo nabagambye nti abakola constitution kwe tutambulira tebalinawo wabaawo kati waliwo omu oba babiri naye eggwanga likola ki litambula kati Kenzo kye yatandika kyayina okufubako nze kyendowooza mu proper line bulungi then abalisanga oluzungu lwange abantu balumanyi abalikisanga pipeline kale kakati abalala abalikisanga abalisanga balikola ki naye nze kyenjagadde ku Kenzo manyi abantu abanaakola ebintu berekereza oli oyinza okuba nga abadde minisita nagenza oba minisita mbuvuddeko ngenze mu nsiko kulwana bwe minisita n'abuvaako kati Kenzo asobola okuba nga yava ku bisaawe n'ava kugenda eri gye twamutwalanga najja atereze eki najja atereze industry kubanga nambe mwali n'ekintu kyandaze nga mutufu otunira Kenzo ono soze yakuba neeno n'akuba neyi n'akuba ayinza okuba nga tazisolooza wadde ffe tumulabanga ali kuki naye ayinza okuba nga wano takola ki anti nambe mwali n'ekintu kyabagambye Kenzo ebintu bye yali akuba ebisaawe ebiki n'agamba nti nze natunuulira nga mu butuufu mu mwaka tugenda kubeeramu na shot 5 naye nga shot 5 eza Kenzo mu mwaka olowooza zaali zimuwa ssente mmeka pozi nga wana atutte entwale gwe okwerekereza n'ogamba kokomewo wakola benga buli kimu kitereera si kye kikuviiriddeka abantu okutandika okuleetako olukongolo okulowalinga nti tokyalina maanyi olaba neebweru tokyagenda gwe tulaba nti naawe muli onafuye akati nga tuli wano wennyini nga tuli wano kansooke nsiime omukulu
mawa Ffe tugende engeri gy'omusingi tumukulekere. nedda mwogedde bulungi nyera no mbasiima naye kamusiimeko olw'ensonga emu ayina mu ango mwalabidde ekintu n'akulambululira n'agamba ensi eno ezze oba ebintu byonna bizze bivugibwa naye mulimu abaggusa mulimu abataguka era nga bwe tutambula ku kkubo okwo bangi bagwa ku ŋŋendo olinga emmotoka yakamukubawo ate ono najja n'agiyisaawo kati yensi oba okitegeera so nze olwedde ebintu bye naakasaba n'enfuna mu bukulembeze bwange byendoobinze bangi nnyo tebaasobola oba okitegeera naye olwedde nze mukama nnyambye ewadde baayagala era nga intention zaali nnyo naye nze mukama nnyambye nti nkwataganye bulungi n'omukulembeze w'eggwanga nkwataganye bulungi n'afande Sale nkwataganye bulungi n'abantu bonna wadde nfunye obuzibu bw'amaanyi nnyo bwe sisobola kujja wano bannyonnyola naye teri byangu sijja kaaba lwa bizibu byensanze wabula kancelebrating ebirungi bye ndi mu kufunamu oba okitegeera wadde nga bwe nkubuulira bye mbiseemu ate nayo bingi naye nzija kusanyuka nti at least nyamantono kaanirirwa eri mu nkwawa kaakati ekyebisaawe nga bwe natandise nga nkunnyonnyola olwaleero nsobola n'okulaga email yange kuba wano tuli lwa I can show you shows mmeka zenkansolinga nsobola n'okulaga na kansolinga tour ya America just kusoka kumala bintu bino nga my dear kankubuulire nze olwaleero byendidde mbiridde naye nzadde abaana bange bwe naabalekera oluyimba nga terulina value bajja kulabika nga abakafeero oba basudde oluyimba lulina okufuna value to the extent nti omwana asobola okulusomerako n'agguka ate n'omuzzukulu naye asobola okufuna remixinga naye n'afuna ekyokulya ne bamanya nti mu nsi saayitamu buyisi ekyo kye ndi mu kulwanirira okitegeera so bino bye nkugamba muganda wange kirungi nnyo okugezaako kubanga bagamba nti better try than never okitegedde era nga naffe tukimanyi nti ateekinga ekigere ekisooka yatambula kati nze oyinza kuŋŋamba nti nneme kutambula olw'okuba byalema dda mba nnyina okugezaako kubanga ekintu kye ndi mugoba kye kituufu mba sisobola kugattamu feelings nnyingi wabula okuggyako okulwana okulaba nga tusobola okumufuna music abe ne value ng'oluyimba bwe ndufulumya ntandika okufuna so zonna ze ndi mu counseling oba ze nkansolinze mukama bw'anaaba ayagadde nja kuddamu nzikole ekyokubiri bwe natandika okufuna ssente mu music wange nja kuba nfunye capital ate akola content agenda okubeera ow'amaanyi nnyo okusinga ne gwe nali nkoze this time kijja kubanga kiringa bwe nkyagala ate nga kiri mu capital kitegeeza I will compete on the world standard in my own way but in a better quality ekyo kyengoba ate ne bwe nabasomodde kituukako nsobola okumentalinga abaana abapya singa naba nfunye capital I can amplify the big talent record label ninkwata ninteeka omwana $5,000,000 nawangula nebye saasobola weri big talent ate yinza kulaga wa it's a registered company weri kakati kankubuuzi kitaawo gyali yafa ekika kyaggwawo niwooli era wooli so byonna biri bwe biti nze nyongero batangaza mu baganda bange kisookera ddala mbasiima okubeera concerned ekyokubiri mbasiima okwogera amazima ne mu open up naye nze njagala mutukwate bukwasi ku mugongo nga bwe tuli mu kintu ekyo kubanga si kibi naye obuzibu obuliwo tetumanyi kiddako oba okitegeera mpuliriza ande nsobola okubuulira nti tetumanyi kiddako kubanga naawe olwaleero mpuliriza muganda wange gwe wennyini nnyini njagala ombuulire kati ki ekiri wabweru awo olabayo omanye ekiriyo omanye ekiri wabweru awo bwe mbanga nvuga sisobola kumanya kiri kyankya kubanga nze olwaleero ngoba kutereeza future kati bwe nkigoba mbala kyenfunye era nkisiima nnyo kyova olaba nyina akamwenyumwenyu ku ttama era ne President Museveni mwebaza nnyo olw'ekyakatuweebwako wabula kye sijja kulimba nti copyright eno olutuulo olwokubiri lwatudde olusooka lwatudde olwokusatu simanyi olwokubiri simanyi lutuula ddi okitegedde kakati sisobola kutuula wano
nenkugamba mpamu week ye kubanga nzize embyogera bwe banyongezaayo kati katusabe olunaku lwekinakutuka nja kubamba buulira ndi jubilate awo nyini wenjagala okubuuliza Mr. President nti nga bano abasajja bwe bakwongezaayo era entuulo okuva watandika ogambe bakawuliriza gumu nti saawa zino President tugenda mu kulonda kampeni zigenda kola ki sisuubira nti bayinza okwakozesa akakodyo ne batutwala bwe batyo mpaka bwe tumala bakolera oluusi emirimu gyabwe ejja 2026 nga batutaddemu ssuubi then bwe tuva kuba taata Teresa nze sibakolera Mr. President bantu bangi baze bagambe essuubi ne babawa essuubi olumaliriza okukola ebyo bo bennyini basuubira bye bafunamu obanga bamaze olondebwa mu 2026 iyo project nebange gaddwawo netaddamu nakubuulizibwako bano nze sinza kulimba ndi nsobola okutunula omuntu mu mutwe ne mu byenda nenkubulira era kyazzaako kuba nange ndi muntu ng'abalala osegedde ekikulu kiri nti tuli mu kugezaako ne bannange okulwanirira ebyo bye tulowooza nti bye bituufu olwaleero indicators ze tuli mu kulaba ziwaaki essuubi bwe banaabanga balimbye obanga waliwo ebyo byonna tunaabiraba naye sofa tutambule n'ekikola ki ekiriwo sofa si kibi. Mr. President ebbanga lyomaze ng'oyimba ebweru ensi kizosinza okuyimbamu emirundi emingi. America jimbyemu mingi nnyo, Bungereza jimbyemu mingi nnyo, Sweden jimbyemu mingi nnyo, France jimbyemu mingi nnyo, Germany jimbyemu. Nsi ki gy'olinamu omuyimbi nga mukwano gwo nga mwogera? Zonna ezisinga. Bw'oba oyogera nabo bakugamba gavumenti zaabwe zikolera ki abayimbi? Gavumenti zaabwe nkadde nnyo nnyo. Nkadde otegeeza ki? Ntegeeza nti baakulaakulana oba baayita dda mu stages tulimu olwaleero dda nnyo nga nange sinazaalibwa basanga kyatereera dda sisitimu yaabwe era we mwogerera kati eryeti omuyimbi kati nze waabwe baggulawo sako gavumenti ne bateeramu ssente. Anti mbadde njagala ombuulire gavumenti teri mu kuteeka ssente zino mu sako bwe ziriteekamu forever etandise okwamplifyinga then namwe mutandikiraawo okitegedde. Ekyokubiri erimu bakolera copyright management system erimu kubayisiza copyright n'ebya sako muyinza otuuka nga temubyetanga kati mugenda mu banka butereevu ng'olimba luno nga lufuuse korato okitegedde nga ndutwala kyekiri mu kugobebwa. Yes, wano essaawa ya leero fe gavumenti yaffe nga gwe watuukira mwami President Museveni omuyimbi yeetaaga okuba nga ayina sako gavumenti ng'emuteeramu ssente owaffe wano sako tebawaza abayimbi zokka genda obuuza abalimi baabawa ate kati nze eno nkola ya gavumenti nabbe ekisookera ddala my brother ekisookera ddala kiri bweki sooka ndeko tusooke tulambulule kino kasooke tutereeze kino my brother katereeze kino toli mu kwogera na Museveni oli mu kwogera na Kenzo oshegedde kakati nze bwe bagamba yewezo omumba ate kati nze oyinza otya okuŋŋamba nze olwaleero ndi mu kwogera naawe nkunnyonnyola bye tukoze n'omulamwa gwe tuliko era ne nkubulira ne bye tusaba toyinza kunnenya nti bandigaana okuwa ate kati nze nange simanyi. So President njagala otunyonyole bulungi era kino mbadde njagala omanyi kyannuma dda nenjagala okikubooza n'abako ku mukolo gumu ngoze okuyimbira President nendaba enkokola nenda wano wese mfuse yajo kusikako omuzindaalo n'omuteekamu jidaawo nengamba yoyo Kenzo gwe manya atanywa guteeka nengamba yoyo Kenzo nyini gwe manya atanywa guteeka. Njagala ombuulire tolabanga ekintu kino okitandika okwagala okukola copyright kyembadde njogerako tewalabaawo indicators kubanze kye nalabaawo nalaba ekyali kungulu naye nze ne mmanya munda ekiriyo kubanze kyoyitamu nakiyitamuko nayagalako gikola mbimanye ebibaayo tolabanga awo kyali hidden message ejjanga waliwo akisindiikiriza nga baagala nti ne mu maaso ga President kyenkana bakulabisenga atalina makulu yaliwo. Nze bwe namala okutuuka ku kitundu ekyo natuuka bukyali
bwe ntuukawo Gende munda walwaganye. naye era akakuba ka mukisa leka tugire tufuna tuzo tutono tuno bweganawera nga tugenda Tusasidde kwenda president. kakati nze nkuba nagimanyiira bino bye twayitangamu kakati bwe natuuka wali ng'abantu b'okwo ku kyalo abaana bamobiliza b'ekawempe tebaweereddwa kadde okitegeera nga beetaaga boogereko n'omukulembeze gwe babadde bamobilizingira okumala ebbanga bwe nkwata akazindawo ne mugamba muzeeyi nsaba otuweeyo akaddakiika abaana bano babeeko kibakola ki kati bali abategesi ndowooza babaako bwe kibaagala omukulembeze amanye okitegedde kati ate balaba ekibeera bwekitibo bakimulaga bweba olaba ndi mu kujjayo ekirala naye nga nze nalumirirwa abavubuka bali kubanga tomanyi kyekitegeeza muvubuka muto kuvaayo n'ayambala yero n'atandika okumubilizingira pulezidenti aba akoze bulungi aba yeetaaga omukulembeze oyo bw'ajja nga mukulembeze w'abavubuka abeeko kyayogera so bwe nayogera ekigambo ekyo obujjukira enkokola we zikola ki kati bali abaali bannannyini kuteeka mukolo ogwo kuba kitu kye baba nayo be baatandika akavuyo ako naye nga nze of course sina tabu na muntu yenna naye nalumirirwa abavubuka abo Mr. President. nze siri Mutandiko wagambye. ekyokubiri Your Excellency Yoweri Kaguta Museveni ye musajja aliko amasannyalaze agasingira ddala wano mu Uganda in terms of empowerment anti kubulira in terms of empowerment okitegedda naawe kennyini okimanyi senga omusanga mu kafunda n'akukata mu mutwe bulamu bukyuka okitegedda mpuliriza kati abantu abamwetoolodde nzijja olwo aneze mwaŋŋambye mbabuulire kyennyina okubabuulira nga nze kuba nammwe nabakkiriza bantu bangi nnyo ba blessinze obulamu bwabwe ne mukyuka nammwe mukimanyi kaakati abantu ababa bamwetoolodde tosobola kuŋŋamba nti olukokola lujja ku bulamu kuba ayinza ogamba omusajja ono tandyako akafu ebyo bibaamu era nammwe mulina okisuubira kuba muli basajja bakulu ensi mugiruddemu era bwe kirina okuba teweeralikira Wagambye mu ntandikwa.